King Saha yatuuse dda e Japan omulundi ogusoose lengera ekiri eno Palazzo Ales munnange oluyimba olupya eside eno. Bamita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Oggi ngenda kubeera nga ntandika wali era nga nsaba onzikirize ntandikeko ko ne mwana mulenzi munnange ate King Saha. Kakati nno King Saha omulundi ogusoose munnange yatuuse dda e Japan era nga alinayo show gy'agenda okubeera nga araninga ate maaso awo agenda kubeera nga alumba Dubai naye nga mwana mulenzi bw'ati bw'ali mu kushayiningira eside eno omuyimbi munnange ate King Saha. Akatambi kano kabadde katwedinga wali ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa ate n'emikutu emirala nga bw'olaba awo abadde atambulatambulamuko ate munnange nga bogezaako okulengera mu katambi ako eruuyi eri nga bw'olaba awo. Byebyo nno munnange ate ebiri mu kugenda mu maaso ku mwana mulenzi munnange ate King Saha era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ate munnange ku muyimbi wo King Saha eside eyo. Kakati nno awo nkuggyewoko ate kankutegeezeeko nti nno omuyimbi Palazzo munnange bwe bukeeredde enkya ya leero eside eno abadde nga munnange wali atuwaddeko ka drop eside eno ku mukutu gwe ogwa TikTok okusinziira era nga nkugambye nti nno bwe bukeeredde enkya ya leero munnange eside eno abadde ali mukakasa wali oluyimba luno alutumye munnange ate kaalala. Amaaso gakanga musana baby ndaba twesana skini yetukula olina ekikuta mututiyo siyakufosinga simanyi oba kyendaba okiraba era ng'alukoledde munnange ate wa ADD eside awo era nga boogezako munnange okulaba abadde mu studio n'asooka n'alukolamuko wali challenge ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Abamanyi ku bya music munnange ate batutegeezezza wali oba boogedde ne bagamba nti nno oluyimba luno munnange ate maanyi era nga yandibayiti munnange ate mwana mulenzi munnange ate Palazzo era ng'omwaka guno munnange mwana mulenzi munnange ate abadde wa tabbu nnyo. imawukirako olukoba manyi mundabirwa mu fesi yogiraba guno omutima gwakusiima totagala oli mulungi balala amaaso go malungi balala N'asooka munnange ate n'ayisaamu amaloboozi wali kiriya muganda wange era ng'okusinziira oluyimba luno wenkoleza vidiyo eno babadde balukozeemu dda challenge era nga zibadde zikyagenda mu maaso munnange ate okutredinga eside eyo era ng'oluyimba luno tannaba kugamba nti noba alutadde nti noba nti alufulumiza wabula ataddeyo just sample n'alaga wali nti nno oluyimba luliko coming soon munnange eside awo era nga bw'olaba ku rhythm eyo. kimu kirungi balala tukola amaka malungi balala walayo oli mulungi Byebyo nno munnange ate ebiri mu kugenda mu maaso nkugambye oluyimba lwo yalutaddemuko ate wali rhythm ebadde ate yamutawaana nnyo munnange eside eyo ku mwana mulenzi munnange ate Palazzo bwe nti bwe nkoze era nga bwe nti bwe mucekinzeeko kakasa nti no video gimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso katono nnyo bwe nti.